This is Ground Media UG. Yeah, we're celebrating love. Valentine's Day, we're celebrating love. This will happen every Valentine's Day. Let me take this opportunity. Anna Uganda twanirize mufuti menke live mu Kampala ebigambo byafuluma byonna ddagala bikyusa obulamu bwo obadde omuwulira buwulizi kati nga tuuse mu Uganda ye mufuti menke nga kulunazza okubulirira abavubuka ab'eddiini zonna n'engeri gy'oyinza okukolamu emirimu gyo engeri gy'osobola okuyitamu n'obeera bulungi ne Mukama Katonda w'omutaddewa kati nunga munana Maachi asookedde Makerere University Freedom Square kuyingira kwa bwereere juma yonna tugenda gikwatirawo olunga mwenda Maachi agende ku Serena enagenda kuba Mufti Menke Experience Dinner awono tujja kusasula nga wano ku booking emmeeza ojja kuba 0702 mukaganyemu 379 oba 0772 mukaaga 305 biteedwa mu sente Ground Media UG. kiwa Big Events. balamusizaako mwena zikiriza bogamba nti people power, our power, people power. Banange ndi musanyufu nnyo okubeera wano ne muganda wange Lyto boss omuyimbi ayimbira emitima gy'abantu era tuli basanyufu nnyo. President asobodde okubeerawo kubanga tulina emirimu gy'aliko eyo naye nga era kasaba mugambe tuteeko yeweeri invitation yeweeri n'atugamba tujje tubeerewo on his behalf. Sebo President akwagala nnyo era weebale kubeera omu ku abo abayimbi abatatya kuyimirira na Kyagulanyi. Emirundi mingi oyimiridde ne Kyagulanyi era nga you are among his favorite artists. Nange Sebo oli among his my favorite artists. Weebale kuyimba nnyo, weebale kutegeka bulungi. Mwena abali wano, happy Valentine's Day to you all. God bless you all. Thank you. Abawemu akapera siwe kiri wengi wababira kawo tobawona Bokubano nibe nakulabako nakirabirawo olina kubeera wange egenzize ndabanze gyebuvuddeko kati kikakasa kirina kubeera nawe olina oluzigero birango bite bitukirirero wanayimbulira oluzigero birako obulamu obutandisero olulina kugamba omutima gwange wamenya abala mutima gwange kusanyate dala wobango njagala leero mbulire ate wobango kwenda ntwalo nyandule okubakasanga kokuba embaga era webambaga tugitwale musaba obasebule kumbalage yakaweta osambe ngawonigoligawowenga ogikabambana webangi naise tefana yomumwe katima wanongezezi wagala ngono kusinga kolomba wagale gomakimalisi zirabane muwane bebi yokamizwanonanio wanabokusinanamukomunanye olinabolutideo birotobite bitotirideo olaikolinabolutideo
Bane mutuwe emirimu Lyto Boss wali wano mutuwe emirimu ekyo kikulu. Era nsaba abagaga bange mpolampola omuyimbi mutemu munage raf. Okay, tutandike abagaga bajje bayiwa ku musimbi. Okay, kati njagala okubanjulira omugagga asooka Joyster Fashions yayambaza abasajja wano. Omugagga agenda kujja atubuuzeeko katono maama kkiriza tukuba oluseke. Maama kiri bulungi. Maama olumusoma ojja. Yes, jukira nnyo nti gwe twakusasulidde ssente ozireeta wano. Sami muba ompedde. Seenaggwa. Bannange abagagga nga temuyimuka. Bannange abaana mukusente tubalirize maama. Embeera gyali si nnungi. Gwe kiki ekituusewo? ojja mutimira emitwalo 5. Tosigana nako kukimaze kukupe mu ngalo kuba abantu basiwadde banna. Nzije taata enkya nze kennyini nze gwe bagambe ojja kujja kukoleko emitwalo 5. Amiina tweyanziza taata. Zikusooka nenzita kuva mabega n'owona olutalo lw'okuzimuulwa wofuna omutuufu sukulumako ku balala waliwo ate bano abachina takuwakadda sala na biyungu palapala yako watokuneyo omuzungu nga nawo babi obuyisa mu vuddu naye mata njagala ndabeko ye yazaala amata empisa mu butuufu mata nebyakola byona birungi mata kyali wange muwadde emitwalo 2 nga mubeeremu. Ago bantwale matwala. Wadi. Beera nange siri bulungi. Gapeerewo wano. Omuyimbi gumagumamu. Katukyandise nagenda okulaba nga buli kinali ndooto okuzimba. Gaali akulukuta kikulukuta. You are gifted. Nayogedde nawe ku makya nekugamba Lyto Boss abantu bakwagala kubanga omutima gwo gulituwa. Lyto Boss ng'oli mu kukaaba olowooza abantu bagenda kukola ki? N'ebigambo ebyabadde biyitiŋŋana abaataddeyo ga show eriyo erike bassebo ne bannyabo mwebale kwagala mu bunkooto. Lyto Boss nakukiririzaamu okuva mu butandikwa projekiti gy'ozzaako gy'oleetera abantu bano nnene era twagitunuulidde naffe ne tutya ensonga lwaki twetaaga ssente. Charles Kabogoza ne Gladys Kabogoza tugenda kusigamu miliyoni 5. Charles! Kabogoza. Oh my God! Kabogoza njolinda byanywa. Azogedde ategeera mu. Mukwano atuwadde na ntono. Bannange mutwogere engalo ez'amaanyi miliyoni 5. Oyo bamuyita Charles. Abanyabagagga tebaagala nnyo kamera. Katonda omukulu ono yasooka n'asooka emitwalo 5. Lyto n'agamba Shifa omusajja wo ka balance nga takusiba. Omukulu ono nsaba mumukubireko mu ngalo nange yatwadde miliyoni 2 mu cash okitegeera nanga ali wano mu maaso gammwe yenze Shifa Stewart. Amiina. Okuba ku ngalo abantu abatanawaayo. Naise naulali mu maiko era naye nga naye ayina ettu lya Lyto Boss. Afanemu ekintu 1 million. Omwogere galeza ekiti. Tuyansege afande pendo ekintu. Zituwe zonna ngazimuddiza. Omugagga lwaki atoola. Kyambala omusajja muganda nange naakanoba siri bulungi. Bakankyawa imini batemera bino. Watuwe bumwiko yamabuye. Nibatabana atole. Wakwagire bakwogere emika ebiri. Yarabbi. Mulinga atole gy'atoola. Weeyabiri wako.
kintu kamuyambe muddize emitwalo byebiri kwata ekikumi kikumi kyaki anyogedde dola 10 bakiwaddani simanyi naye azituwadde ffenna wano yakubebi dola nekyanze emanzikwata yakubebi nze mali exchange rate weyimiridde zembebiwababwa mukyalo sabe wamateeka wa dola 10 twongereyo dola 5 gokka bwekyo Tabani, Horacio Mukasa, awaliwo baba omulasisi oyo gakwata olinda ki kwata sente gweawandiisa atenza nkoza atya ataddeko miliyoni namba musimuyo yange namuyimbi eyo shabimu nama yange yani simumanyi naye gwe tugende ne sente zigendako 1 million shillings zange zamuyimbi zamuyimbi oziwaddeje zamuyimbi tujja kwogera ankoza atya transport ekagambye guma nawe oli muntu mukulu kuwe transport shabimu tujja kwesotinga tuli bakulu ani alina esimu yange zituuse tweye kale banange byobyetegeteeke nga bwekyajja set omuyimbi esawa yonna abeegenda okubanga tuba obuyimba bwonna bwebumanyi obwetapu Bannayuganda twanirize mufutimenke live mu Kampala ebigambo byafuluma byonna ddagala bikyusa obulamu bwo obadde omuwulira buwulizi kati nga tuuse mu Uganda ye mufutimenke nga kulunaze okubulirira abavubuka ab'eddiini zonna n'engeri gy'oyinza okukolamu emirimu gyo engeri gy'osobola okuyitamu n'obeera bulungi ne Mukama Katonda w'omutaddewa kalino nga munana Maachi asokedde Makerere University Freedom Square kuyingira kwa bwereere juma yonna tugenda gikwatirawo olunga mwenda Maachi agende ku Serena enagenda kuba Muftimenke Experience Dinner awono tujja kusasula nga wano ku booking emmeeza ojja kuba 0702 mukaganyemu 379 oba 0772 mukaaga 305 biteedwa mu sente Round Media UG. kiwa Big Events.